Oluvannyuma lwa Flavia Namulindwa okulemererwa okuba press conference nga denouncing Bobi Wine, omulimu alabika agufuuye mu ng'ombe. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Amawulire agaliwo essaawa eno ga Flavia Namulindwa yakakkanyizaako ku Rema, social media n'agiwamba. Ekiriwa kigambibwa nti omukulu Flavia Namulindwa owa Full Dose n'oluyimba lwo Launch Our Time Music Request ebeera ku Bukedde, kigambibwa nti yagobeddwa, gegali mu nkubo, kigambibwa nti yagobeddwa. Ekituufu kye kiriwa oluvannyuma lwa Bobi Wine okufulumya list y'aba coordinators be aba People Power n'amukwasa obwa entertainment mu People Power nga kuliko Swengere ne Flavia Namulindwa. Kigambibwa nti kwe wayinza okubanga we wava obuzibu olw'okuba nti akola mu TV eri wansi wa government eyo Bukedde Vision Group, nga balabira ddala wabeera nga ali mu People Power nga atakozesa empewo za TV eya government. Simanyi oba People Power abagiwagira tebalina kye bakolera government eno. Kigambibwa nti we wavudde ebizibu. Engambo zigamba nti Flavia we bamuwa obukulu obwo, bakama be ne bamuyita ne bamugamba yita press conference odinouncing Bobi Wine ne People Power ye, oba sekyo okwatemu ebyanguwa otambula ogende. Kati Flavia ono ng'abantu abali mu kisaawe ky'okuyimba ne entertainment, radio, TV, music, mulaba okuva Bobi Wine we yajja mu byobufuzi, bangi bafuna interest eri ebyobufuzi, balaba nga ddala bakisobolera ddala. And truth be told, omuntu ali ku radio ba TV watandika okukolerako campaign ze oba wagamba nti nja kwesimbawo olw'okuba nti erinnya lye liba lyamanyikiddwa dda okwetooloola ensi yonna, alina olwedda obuwagizi, ekifo kyonna kyasongako ebitundu 7 okubiwangula. Otandikira kaweweevu oba tokyatunda linnya wabula oba otunda obuvunaanyizibwa. Tobanga omuntu avudde eno n'olinnya bulinnya n'ogamba otunda erinnya ate otunda obuvunaanyizibwa. Kati Flavia alina interest ez'okubeera MP eGombe eyo. Tetumanyi oba woman MP nga najja ku district oba jafunayo constituency, naye nga kyoba omanya alina interest eyingira ebyobufuzi ajjenga MP. So kyamubeerera kizibu nnyo engeri gye yali akiplaningidde ebbanga okwesimbawo, nga mukimanyi bulungi omulundi guli Besigye we yalagiranga kyali nga ebitundu 95 ku 100 nga ogira ku kisumuluzo oyitawo. Bwe twasesinga politics wa Uganda olwaleero, Bobi Wine walagira ebitundu 98 ku 100 okubanga osobola okulya ekifo ekyo. Kasita People Power egamba tuli naawe. So Flavia bamugamba akuba olukuŋŋaana alina osinge Bobi Wine asigaza omulimu gwe ku Bukedde n'abalamu wasigaddeyo emyaka 2. Abakola ku radio oba TV musobola okumanya sente abantu abo ze bafuna. Nze si kwenkola abantu abo ze bafuna. Wobalamu emyaka 2 ng'ofiiriddwa omulimu naye nojja n'ofuuka MP, omusaala gwo ogusooka gusasula emyaka gyo 6 gye wandikoze mu radio. Sina 6 gokka, zinza nosasula emyaka 10. So kigambibwa okuva ku bantu abali close, Flavia yagaana kwe kusaba leave agenda akavalinga yunanga bwe yerowooza. N'agenda ne Seguya ne bagenda mu America ne bamala ba crossing ne bagenda e UK. Flavia ono abamuli okumbi bagamba tali ready kuva mu Bobi Wine olw'okuba nti bantu bangi nnyo, mujjukira list eyo yayombya abantu nga bafulu figa abaani, bantu bandi nnyo abaali balowooza nti Bobi Wine bamuli kumpi, nga omukisa guno waba kukuwadde n'alaga nti ali kumpi naawe tosobola kufaga gusuula otyo ogw'omukisa, obeera olina ogukozesa mu 2021. Nze nkubuulira Bobi Wine gwanaasongako engalo, Bobi Wine gwanaasongako olugalo n'agamba yoyo Nikki nga kyekyo kiba kiwedde, afukirawo omane MP. Wagamba nti Sheikh Ali kwata Kalaji oba olidde era Sheikh Ali Kalaji ogirabye tandikirawo okulya sula amatuga naawe ng'olya. Kwegamba Flavia yabadde tasobola kuva mu Bobi Wine, ekyokusalawo ne kifunibwa Vision, ekitongole kya government eky'amawulire ne kisalawo nti Flavia ne wakomawo okuva mu Yuna waba tayise press conference ku denouncing Bobi Wine tagenda ku mpewo za Bukedde kuddayo kukolako, era ne bafuna abantu abapya kati abakolawo
bagamba batuuliddemu naye nga otunula olabanga bano tebatuddewo butuuzi bayimiriddewo olugambo lugamba nti Flavia ayinza okulemera ebweru nga kyali wange omwe yagenda kuyuna paka kati eyiye tennaggwa yakagikubira kati omwaka gumu n'ekitundu ayongeddeko ogwokubiri nti ne Flavia alina ekirowoozo ky'okusigala mu yuna akomewo bukomi mu 2021 kwesimbawo yuna yeebe nga teggwa paka omulundi ogwo simanyi oba eyo mbala ntuufu oyinza okulweyo ebweru wano mu Uganda waliwo history buli mulimbi agenda ebweru n'amalayo omwezi agenda okudda wano nga yagwadda kati simanyi oba akabalo kali kiriya Flavia tanavaayo mbutuufu ye kusalawo kikyagenda kukola naye nga abamuli okumpi bo batugamba nti omukyalo ono alina okuba yasuddemu tawulo wasuulamu tawulo kitegeeza bukedde si yeebe mugobye oba vision aba yeegobye because ogoba omuntu nakyo kirala bayinza okukuba akatebe n'ova ku mpewo naye nga basigadde oli mukozi because okugoba obugobi nga ensonga ziri basic ku bya bufuzi wadde eno Uganda naye omuntu watwala omusango mu kooti ate ebiyinza ovaayo biba birala nnyo so ge mawulire agaliwo kati mujjukira abantu abagobeddwako ko mu Bukedde wakinze ngamba nti Flavia tebannamugoba bwe bakugoba mu Bukedde olupapula lw'amawulire luyita nga lulimu public notice nti omuntu ono alekeddawo okubeera omukozi wa Bukedde era ne bateeka ku geeti za Bukedde zonna ekipande ekyo nga wolaba ekipande ekyo kyenkuteereddewo ekyomuwala Justin Namere bagamba ono takkirizibwa wadde okukwata ku fensi ya Bukedde so Flavia tekinnamutuukako maybe because tanadda maybe bakama be balowooza wanadda ajja kukola press conference eyo naye nga kyekyo kigenda mu maaso Flavia ye tulabika tetuyinza kuddayo mulaba ku luyimba lwo ne full dose oba mega dose whatever the case might be kubanga ensonga ze okubeera nga ali mu people power tekyasanyusa nnyo bakulu abo abalowooza nti bo wobeera okola mu Bukedde olina kubeera mu government si ku opposition era kyensonga lwaki wabeerawo okwekalakasa Bukedde yeegamba abayaaye basazeeko ekibuga tebaba abantu so for now tujja kujja tukiryalinge oba ajje aveeyo tumulinde okuva mu yuna tunaba tusobodde tujja mufuna akiryalinge ddala ekiboozi kino ekitambula ku social media n'ekitambula si social media yokka n'abantu engambo bazoogera bannabyabufuzi ne family ye yennyini emuli okumpi awo. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. We out.